twagezaako okutuukira Land Road abantu abagenda babaterambwa tugaba bannaye tetulina kubeera nga tutambula bwetyo bwali basiimye najja gye tuli ffe tuliwo okuwuliriza. Ennaku z'omwezi 4 Ogwokutaano omwaka guno omwami omu yajja mu ofiisi yange nanneeyanjulira nantegeeza nti y'omu ku bannannyini ttaka oba y'omu ku bannannyini ttaka lino eryatuuse mu ofiisi yo ssebo, era nansaba okusisinkana abatuuze abali ku ttaka eryo. Nange saali mubi ssebo, naye era mu ekyo naŋŋamba nti agenda okulembera ensonga zaabwe ku lwa famire yaabwe, nanyanjulira omwami Tugume. Nange saali mubi nentegeeza abatuuze bange nembagamba nno nannyini ttaka ayagala okubasisinkana. Era ng'ennaku z'omwezi 4 ssebo twafuna olukiiko nti lwayagala obbasisinkana. Olukiiko olwo lwatuula era lwabeerawo. Ennaku z'omwezi 4 mu Gwokutaano omwaka guno gwennyini ssebo gwe tulimu. Oluvannyuma enteeseganya zaatandika okgenda mu maaso, naye twafuna okwemulugunya mu lukiiko olwo ng'abatuuze bano beemulugunya gye ndi nti kyeya ekibadde mu lukiiko tetukaanyiza nakyo engeri representative wa nannyini ttaka lwakivuze oba lwatututtemu oba engeri gyatukutemu mu meeting eyo. Era okuva mu olwo olukiiko bampandiikira okwemulugunya kwabwe ne bakumpa ssebo ow'ekitiibwa nga beemulugunya nti Mwami Tugume abatiisatiisa abamazeeko emirembe tebakyebaka. Era bwe ntyo ow'ekitiibwa nakwata abatuuze bano olwansonga buli omu yaleetanga kompulayini ye nga nze ndaba binnyinze ne mbeetikka ne tukwatagana wamu ffenna ne tujja ewa RDC. Mwami Tugume bantegeeza nti amasimu agabatiisatiisa nti gwe koogaana okukkiriza ssente z'enkuwadde zino tugenda kukoona nga tofunyeemu. Bwe mba nnimbye abatuuze bino mwaba abiŋŋamba si bwe kiri. Era minisita nkwebaza okulaba nti buli ensonga buli lw'owulira ensonga ezikwata ku ttaka w'ekitiibwa ositukiramu n'ojja n'oyamba abatuuze baffe aba Uganda. Amanya gange Bampita Isaac Shaka Nyanzi nampulidde wano obulamu bwange bwonna. I'm just representing a team. Twerondamu abantu bangi tusobola kutambula mu ofiisi z'abantu ffenna. Abantu aba bataano we bali, muzeeyi oli mukakuba kulabe abadde nnyo wa RDC, omusumba oyo asabye, omukulu David, omukulu Mande, omukyalo ono Naalongo wamu ne maama ono tubadde tutambulira wamu. Bayitawo Katooke. Lwaki Katooke? Waliwo ennimiro nga kisangibwa mu Muyenga Zone B mu Bukasa Parish, Makinde Division, Kampala Capital City Authority. Owekitiibwa ensonga ettadde wano olwaleero wabaddewo obutali bwenkanya. LC waffe omwami omukyala Adija annyonnyodde ensonga nga bwe zibadde n'olaba batuuze nga basapootinga eza insecurity, okanga bakangibwa, obutasinkanibwa, obutaweebwa kiseera nga bwe tulina kutambula mu mateeka okulungamya ensonga zino. Ayogedde ku baluwa eyatuwandiikibwa era ffenna twayitibwa, baluwa twagifuna ne tujja mu lukiiko. Twagonda kubanga ensonga zaano tuzimanyi. Omwaka 1990 twatandika okujja mu kifo kino okusenga wano. Abatuuze bonna abali wano balina ebiboogerako wano ku ttaka lye batuddeko. Landlord waffe tabeera wala nnyo, ali wali waggulu. So kati n'olw'ensonga eyo tuwangadde naye, tetumukubanga mayinja natukubanga mayinja, tetumuvumangako. 1999 ne wabeerawo meeting eyabeerawo mu kitundu kino. Ennaku z'omwezi 4 omwezi Ogwokutaano waliwo minisita mwatandika okusetolinga wano mu 1990. Yes, 1990. Nze ayogera nga bwondaba bwenfaanana bwentona wano wenkulidde obulamu bwange bwonna. Sina gye mmanyiddwa walala mu Uganda wano emanyiddwa obuzaale biki byonna. Kati honorable ne tuuka mu mwaka ogwo ne tugenda okukkiriziganya tugamba no nga bwali Land Road ajja kujja twesorting ne tusirika tumumanyi gyali naye
tuwulira buwulizi tajjangako mbulambula okufunaga abannaye katwalenze tusinkane wano twogere ku eno ensonga tekibeerangawo. Ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwedde ogwokutaano 2024 ne tufuna ebbaluwa okuva wa chairman waffe ng'atuyita olw'okuba we tutudde tumanyi bulungi nnyo ettaka si lyaffe era twajja. Bwe twajja okuwuliza chairman kyatugamba n'atuleetera omwami eyava mu company Jabo Company Advocate atusinkane n'atweyanjulira bulungi. Twasanyuka nnyo kubanga twasuubira nti ndowooza ebbanga eryo landlord kati aze gye tuli tugenda kusotinga ensonga zaffe era ffenna twajja tewali ya representinga munne ne tutula n'omwami Tugume yava mu company eyo Tugume yapuuli. Chairman n'atandika olukiiko ne tusaba bulungi n'annyonnyola ensonga ze obuzibu bwatandikira wano. Bwe tumala meeting eyo nga maze okunyonnyola ensonga wakati ebigambo byayogera bengenda okujjirayo chairman yatugamba nannyini ttaka yabadde alyagala ggulo. So mwandibadde bagezigezi nnyo ne mwanguyiriza ensonga eno kubanga nannyini ttaka yagala ttaka lye. Ekyo kimu. Ekyokubiri n'agamba mwenna muleete endagaano zange ewange. Endagaano zaabwe bonna kubanga ffe abamu tetwatwala kubanga ensonga z'ettaka tuzimanyi. Tugamba ne tuula wansi abamu tugenda mu balooya kati ekkuba eddala mbalooya gye tuli era amabaluwa tugalina naye ekkuba eddala twasalawo netuŋŋaana mutugamba no tuyina gavumenti etutwala mu buyinza tuyina abatwalako obuvunaanyizibwa ne tulumba ekkubo ne tugenda wekya ne tumuwandiikira ne tugenda wa RCC ngenda kumaliriza ebigambo bina tutera okuggwayo ne tugenda wa RCC twagala okwebaza mwami gwe nze sikumanyi tomanyi naye oli muweereza mulungi mu gavumenti yaffe okukwata bulungi era mu bigambo by'ozootulungamu tetulabamu kulumira era tukwebaza weebali abantu nga mutubeetaaga. Ssebo nze wano mazewo emyaka 32 nayingira 1992 mwezi gw'omusanvu naye ne baŋŋamba nti bampa miliyoni 6 nemuuza miliyoni 6 zinsengo ezigulewo wantu nzimbe sebera tusaba owetololeka ojja kulaba ennyumba yange nabuyumba endala ejja kuziraba zisibu. Amina. Oba the following week wanzi saabirimu nnyo era saagala muwuliriza namubuuza mu meeting ne mugamba ssebo oze n'eddoboozi erigamba nannyini ayagala ttaka kituufu nange nkimanyi kwendi si lyange naye nze siina amateeka bwe gannuŋŋamya nannyini ttaka ajja kujja alitwale ŋŋamba waliwo amateeka ge tulina okugoberera bwe mba sisobodde nannyini ttaka alitwale era sigaana sinnagaana tewali agaana wano minisita fena tumanyi naye obutali bwenkanya obwolesebwa mu kintu kino bwe bwatuleetera okutuuka wano n'okubeera ng'otudde wano mukama waffe ne tugenda n'atandika okujja n'apima ennyumba z'abantu bw'apima ennyumba z'abantu waliwo okukangakanga abantu waliwo omukadde yuno atudde wano yali agenda nafuna pressure nga bamugamba bamuwa sente oba tazaagala ekinamutukako yanaakiraba bagenda kukuba ekibaati era bagenda tusenda onamu minisita ne tutuula wansi ne tuwandiika ebbaluwa gye twawaako ne RCC yiino batuwe obukuumi mu kitundu kino olw'okuba tuli batuuze abaagala emirembe abatalina kacyankalano ebbanga lyetuwangalidde wano lyonna ne bachairman abazibabeerako ne bagenda omwami Sobusole yavaako atujulira tutudde wano tetulina buzibu bwonna wano tewakuumwangawo babbi tewali kabinja kali kavudde wano kabi wabula tubaddewo mu mateeka era tukyali mu mateeka olw'obutagala kwekalakasa n'embeera ezigenda ku ttaka nga bwe tulira mu ggwanga ne tugamba nedda ffe tuli bayivu ate abayigirize tubeera muyenga tujja genda amateeka gatuluŋŋamye. Omwami ono tiyakomaawo n'atugamba nti atuwadde wiiki emu bw'oluvannyuma olutuwa wiiki emu ne tugamba tukole ekyo kinaatuyamba ebbaluwa yatuuka era obukuumi situgaana tewali gwe bakutteko wano naye naffe tubadde ng'amaaso gali mu kkubo nga buli ajja twagala kukola ki kubanga twategeeza ab'obuyinza kyemmanyi abaddiso bonna abadde bakola bungi amu badde batuuke nabaga kakkane minisita ajja kujja zino ensonga zijja kuggwa kono minisita ensonga yaffe eri bweti tusaba bwenkanya. Ekyokubiri tubadde twagala okusaba weebale nnyo weebale ddala otuuse wano waliwo amawulire ge tuwuliddeko nti abantu abo bakeesenzaawo emyaka 2 manyi obudde olina butono naye mu buli yogero tukolera byonna tubadde eddakiika egenda kubeera emu abatuuze muwulira minisita ajja kuyitakawo kati nnyo alabe ennyumba ez'emyaka 2 omwanya ono omusajja mukulu musajja muganda
abasobola okulaba ennyumba ey'emyaka 2 ajja kwesalirawo ekyo tukimulekedde ebigambo ebyo bikakasa mu matu